mutabani wa mukulembeze wa ggwanga akola controversial statements njagala kuwasa oli president omukyalo omuyitale naye ate Charity ati asinga obulungi ye mukazi wange kakati nze ni mudaga tugenda kulumba Kenya tebikwatagana so ndowooza family etuule basooke bazze this man in order bw'aba yetaaga kutwalibwa mu rehabilitation facility bamutwaleyo bamutereze because mabega eriyo jukabya byali ali controversial nnyo Museveni namukuba akatebe I understand bamutwalako mu rehabilitation center na yeera bwe yavuddeyo okukoma weero laba nti watandikira mukambo tatereranga kakinzo okubanga ekizibu kye kiri genetic. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Entebbe esaawa zino kutubulayo omwaka gumu akavuvungano bo olutalo lw'okuddamu okuba nti nno tusikangana wano na wali okukwata ku ntebe y'eggwanga kutuuka wabula omukulu amanyidwa nga General Muhoozi yagenze maaso n'okubanga akola statement that didn't go well n'abantu abali mu opposition era abaagala okuba nti obuyinza bw'eggwanga babukwatako. Yagambye nti no civilian will lead Uganda after President Kaguta Museveni. The security forces will not allow it. The next leader will be a soldier or policeman. Ebigambo ebyo nga byogerebwa Chief of Defence Forces omukulu General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti teriyo muntu wa bulijjo agenda maaso nakuba nti akwatamu ku ggwanga lino nti alifuga ne Mwami Museveni ne wanaaba avaawo ye tajja kukikkiriza ne basirikale banne oba bannamagye banne ayina otutwala ayina kuba munnamagye oba musirikale. Ekintu ekirimu emirundi ebiri. Yes sir. Naye kansooke ne statement ya mukama wange Joseph Kiza Kabuleta gye yakoze. Yes sir. Nti okwanukula ebigambo bino objectively. Twetaaga okusaba abaliraanye omukulu naddala b'amagye abakola mu ddwaliro oba ery'amagye omusubjectinga to test oba ategeera bulungi oba tategeera bulungi nga CDF nga munnamagye obuvunaanyizibwa bwe abumanyi bwa kukuuma eggwanga n'ensalo era amanyi bulungi amagye tegalina kubeera partisan bw'abanga ate ye muduumizi w'amagye n'akola statement eziri partisan partisan tekitegeeza nti party nti political party nti FDC oba ki okuba n'oludda kye tuta party you belong to you're siding with a group of people. Yes. Kati bw'aba kugamba nti ateeka endowooza mu bannayuganda nti teri muntu civilian asobola kikwatamu nga te ye munnamagye then alaze kyekubiira kati bw'aba amanyi obuvunaanyizibwa bwe ate nga neesiga nti musajja muyivu yasomera ne Sandhurst then tulina ekizibu ng'eggwanga nandisabye abavunaanyizibwa ku by'amagye okukebera omusajja ono omutwe oba gutegeera bulungi gukola teyakasooka bikola teyakasooka okwogera bino ayogedde bingi ebyokulumba Kenya ayogedde bingi wano yagambako oba yali president wa Italy omukyala nagamba ayagala kutwala nti bazimusalire atwale ente amuwase ate bamala naga nti ate mukazi wange she's the most beautiful woman on the earth kati omuntu ng'olina Charity ye most beautiful woman ate toyina musiraamu naye katulanga kutwala nti ate wasooli then tutandika okubuusabuusa entegeerayo so mukulu waffe nsaba abamuliraanye either ndowooza Mwami Museveni kyali akoze era nakyo kati kyatuukirira kubanga bwe yamukubako akatebe yali amuzizza mu rihabu yali nga rihabu naye era kirabika agenza omukomyawo nga tali well rehabilitated so ndowooza Mwami Muhoozi yeetaaga kuzza mu rehabilitation center bwe baba nga balina facility center ez'amagye bamuteeke mu rehabilitation center alabirirwe then asooka akeberwa obwongo adde mu bantu ng'omwana w'omukulembeze ate ye ng'omukulembeze but olwaleero ne Museveni yennyini nga president ali mu katyabaga kubanga bw'olaba omuntu akola statement ez'ekiralu kyangu okukeera ku makyanga amagye agawadde ebiragiro eby'ekiralu era netumutwala nga atategeera kuba ate oyinza okwesanga era tategeera oba ntegerese ku kino abikola netukitwala nga atategeera naye ate oyinza okwesanga era tategeera because juga twogera ku muntu alina rekodi yayogerwako nti munyi wa mwenge tulabye abaana bangi wano baguluneedi baani babogerako wano bano bakyandiru
bali muri rehab mwenge njaga n'ebirala. Now you have a top army officer mutabani wa mukulembeze wa gwanga akola controversial statements. Njagala kuwasa oli president omukyalo omuyitale ni ate Charity ati asinga obulungi ye mukazi wange. Kakati nze ni mudaga tugenda kulumba Kenya. I mean, tebikwatagana. So ndowooza family etuule. Basooke bazze this man in order. Bwaba yetaaga kutwalibwa mu rehabilitation facility bamutwaleyo. Bamutereze. Because mabega eriyo jukwe byali ali controversial nyo Museveni namukuba akatebe. I understand bamutwala ko mu rehabilitation center. Na yera bwe yavuddeyo okukoma weero labantu watandikira mukamba. Tatereranga kakinzo okubanga ekizibu kye kiri genetic. Nga si kyakugwawo kati. So bwabanga ekizibu kye si kyakugwawo kati then tetumwa roles nene. Era wano njagala kusaba banna Uganda fenanga tetwetemyemu. Tutandike campaign ey'omuggundu. Bwe tukola campaign ku bintu ebitalina makulu. Tukole campaign ey'amakulu nti Muhoozi must resign. Muhoozi must be reprimanded. Muhoozi alina okusulawo ttawero ng'omuduumizi w'amagye ate Muhoozi alina okubonerezebwa. Statement ziyakoze ziri treasonous. Zirimu okulya mu nsi olukwe because gwe CDF. You are even inciting the public because in the matter of civilian. Bwemba mbadde ndowooza nti bwe nayogera ebigambo ebingi ne mmatiza n'abantu yakutwala wa president. Niye CDF agambye tojja kuba. Kitegeeza ki nga ngenda kuba mukalo akimanyi bwogenda kuba presidential campaign. Bakuwa amajaga kukuuma security. Gwe twogerako yakulira polisi, yakulira amagye, yakulira abaseculiko ye commander in chief Royal Instrument agirina of armed forces. Tutegeraganya. Kati ne polisi gye banampaji nako obuvunaanyizibwa. N'abalala. Ne order. Then bwemba mukalulu nga ndi kale nesimbyewo ne Geno Mugira kampe kyakulabirako nesimbyewo ne Geno Mugira akati nze ndi civilian oli Geno ne bagenda okulaba nga akaluko wendi nkamaze ono ye CDF omuleta kagudu ono ye CDF tagenda kuba masaso okufira kubanga Geno oli alina okubeera kubanga yagambe civilian tajja kuba mu byagaye tajja kuba takulidde tajja kuba ayinza okuba n'aba agenda ko bajja mutta ayinza okuba bajja musiba ayinza okuba bajja kukola anything ekikulu kintu tajja kukola ki tajja kubeera president. Now kati olaba nti abantu ba civilian kyobalekeddewo kimu kweyo kyanabe ensiko bakozesa amaanyi bakuwakanye because gwe ine mundu then why nakunoonya ngeri gibagenda kukozesa mu maanyi to counter your force bakwengange. So statement yakoze ewanvuwako neva kwogera obwogezi. That is why if twasabye nga need abere subjected to mental test. Era need yesaba. Mwai Muhoozi Kainerugaba abere subjected to mental test. Akeberwa omutwe oba gutegeera bulungi. Bwe kuba gutegeera niye nga alinga muguwansi muti ejja biseera. Then tetumwa buno bwankomeredde. Tumugere mu bire birungi nti omwezi bwe guboneka aba ategeera bulungi kati awo tumugambe goli mu wamagezi okola kino. Bwe kuba gubazo okuddayo tuso omuntu wala mu livu bwe gudda nadda tumupime mu biro otherwise kirabika nti tali consistent mu kutegeera. And that's a very big problem. Nze kwa statement bili yagamba musalire ente azitwala waso omukyalo mu Italy. Ayina amana agandi ate Charity yasinga okuba beautiful ye mukazi wa kabi. Kati omuntu ayogera ebintu ebibiri naye ngo kyo byogende mukazi wa jabiraba obwongo buno tuba twetaaga okukebera butegeera kya kudonta liko kuza nalongo mwina mwagala nyo ne girlfriend buno manyi bunyamba nnyo kati aliko okugera ebintu bitategeera bitakwatagala kati motovu yatabusa omutwe abadde ki kati ku level ya munnamagye eyagende Sunday Hastings osokwogera ebintu ebyo ekyamazima eggwanga liri mu katyabaga outcomes eggwanga liri mu katyabaga naye tusabye omusajja akebera omutwe bw'aba ategeera bulungi tutegeera nti alinako ekizibu ekiri genetic kijja biseera nga muguwansimbu omwezi bwe guboneka afuna ekizibu bwe guddayo atereera kati no tutandika omupima ebiro tumuggyeko obuvunaanyizibwa bw'essimba eggwanga etambule bulungi otherwise agenda keera ku makya alumbe Rwanda agenda keera ku makya alumbe Kenya agenda keera ku makya omusenge yesoze Sudan agenda keera ku makya aduumira amagye okuva e Kasijjagirwa
gajje ku bigere bagenda mu State House kulumba kitaawe ng'alumbye kitaawe kati kuba omwana simanyi walibaddeko n'abaana abalalu ewaka akola ekintu kyonna kikula oyo mwana mulalu mwana oyo mulalu naye munayogera okulowooza nti mulalu ng'ate ng'eddalu yalugwa ebyaddala kakati mwaye Museveni nawe toli safe ne mutabaniwo nga bw'omulaba eddalu lyayolesa naawe ajja ddi kwolesezaako kubanga twandikwagadde ng'oli bbali nga tukukulembera ng'oli bbali naye ono omuyaaya agenda kugwirako eddalu ate ayinza okukumiza omusu kubanga entebe yajagala go ge mazima mugimukookonya niye entebe agikola ki ajagala kati yajja kusala amagezi gonna engeri gy'asobola okufunamu entebe agwa eddalu baga nti mulalu Salongo nga tumaliriza still tuli ku ntebe na byabufuzi 226 omukulu y'omu yagenze maaso n'okuba nti akola statement of which gye ngamba nti era still eba nkulu eri opposition yagambye nti I would like to announce that I will not be on the ballot paper in 2026. Almighty God told me to focus on his army first, so I fully endorse President Yoweri Museveni in the next election. Zingo omukulu agamba nti omwaka 2026 byonna bye tubadde tulaba Piero EU n'ebiringa ebyo tagenda kubanga ajja agamba nti ye awadde taata we mwami Museveni ajja atutwalemu ekisanja ekyomusanvu era n'agamba n'okugamba nti bano ababadde ku Piero Yunaki abawadde olukusa bagende beesimbewo nga bayita mu bibiina ebirala n'ebiringa ebyo ye 2026 tagenda kujja. Ekyo kiyinza okuleetawo owa opposition yenna alina okutyamuko bw'awulira statement efaanana bw'etyo era lwaki manyi bano beeyita bachwezi aye ne beeyita bakatonda ennaku ezakola statement n'agamba nti if Mwai Museveni is Jesus Sali Musale is Peter what wagiraba I follow up kati oloza gwani bwayita Almighty God kitaawe era ye katonda era ye Jesus era ne mu statement yabuze nnyine ez'okuva mu kantu kano era alina we yayogeredde ku God yawo naki God muye katonda ekitaawe oli musigire wa Yesu era n'ekitaawe Sali Musale now kati omuntu eyegulumiza okutuuka ku ddaala ly'okukati oba ye ali mu kifaananyi ki simanyi oba ye malayika why abadde ayogera ku magye is very holy smile kibi tuba ne God then tuba ne Jesus tuba ne Jesus kati oli waba God onafuuka Jesus kuba olumu Jesus abeera God so kati ono ye Jesus oli kitaawe ye God oli ye Peter okay statement ezo tezataaga kutwala lightly however mirundi giri esatu wano katuuti wano nga tukola press conference Joseph Kiza Kableta yabagamba oyitajja kuba ku ballot people thought it was a joke n'akiddamu ne bwe yali ku NBS enaku ezo yaddamu n'akyogera agamba nti muhozi not be on the ballot naye nga no Pierre Yep efunga yawunsa akoze eki era agambye kitadde so wano waliwo obunabbi era butuuka kati ekyokwenda osinga kitaawe era n'agamba bali baddeyo mu NRM nsooka okusaasira abajega abadde bamugoberera y'okusooka okusaasira abajega abadde bagoberera omuntu gwe tulowooza nti alimu ekiwuka eky'eddaluddalu tulina enjogera egamba nti togatta Mandwa na Mugugu Mandwa omumanyi omuntu ayitibwako Mandwa empewo lubaale tumuyita Senkulu Mandwa kati babawo olugendo nga mutambula n'omuntu ayitibwako Mandwa kati baga nti mujja gwetikka n'abaasi naye nga abaasi ye mukongozi omumanyi ogenda gwetikka bwomu lwaki yakasabanga ogumumenya mu bwati Mandwa zikoze eki ate jjajjo n'amwetisa omugugu kakati bano babadde bali ne Mandwa batambula nayo batambula ne jjajja bamukwasa omugugu nga beerabira nti balina okwetikka omugugu ogwo so nsaasira abajega abo because munnabyabufuzi yenna ategeera okyogoberera n'omanya nti olinzigusa notirinzigusa okujjako nga nabo balina bye baali babala naye era ne bye baali babala olaba nti waliwo engeri gye kyefundikiramu
kubanga tulina NRM mainstream kakati ate kino ki olaba ng'oli taata alina control ku mwana naye nga mumugenda kuvuganya kampuni ya taata mugikuba ekigo gwe olaba empire ya taata tugikuba ekigo tuyitewo tugamba tusaasira abajega abadde bagoberera musajja waffe bwe tulowooza nti alimu ekizibu kati ndowooza kino kyekiseera bano batulaga ebyobufuzi ebitegerekeka ekisooka kibadde bakola kibadde kya bumenyi bw'amateeka ono munnamagye bamuteeka mu byobufuzi kikisookerwako badde bamuteeka mu biteeka obanga ye ali pato bo benyini mu bigambo bwe bagamba bo be bamuyita bamwegayirira ne bamufula petroli ne bamufula kyamaani waabwe mu bo kakati tandika bwe tuba tutandika okubuusabuusa okutegeera kwa Muhoozi then kati ate abadde bamugoberera gwe balowoozeeko bwe tuba tubuusabuusa okulowooza kw'omukulu then ate bo abamugoberera ndowooza balina ekizibu naye nabo Mukama ajja babeera babaddaabirize eggwanga lino lisobye okulwawo kwa Mwai Museveni kuleesa ebizibu abantu bangi ne bagwamu essuubi ate olw'okuba bamutyanga ye omuntu batandika okupangapanga kati bapangapanga kino ekya Muhoozi omanyi NRM bali enguzi naye ffe tugikiririzaamu mugambe Museveni nti oli muli wanguzi beera kiriya Museveni oli muli wanguzi ne gavumenti yo Museveni yo toyita bbali kati ate mu kifo kyokukola ekiwapalapalanya tulete Muhoozi kale ate kino tulete Kalugire kakati kino lwabwogo ebyekiyaayi the thing is simple omusajja aluddewo naye bagamba ogutagwa gubolanya abataka so ebyo bisuubira abadde batambulira wamu okwawukana aye gye bigwedde nga balina okuddayo so saagala nkyo nakiwabudde kubanga ate kibalina substance twakyogera ne bwe tunatandika ate nakyogerera ddala naye ku TV nenkyogerera ddala tebiina gye bigenda naye ggwe Musaaga kwaga amaanyi kati galiwa naye tetwerabira kino njagala kukiddamu tetwerabira ono yeefuula Kataala atuzanya kiyungwe njatubeere siriyasi Muhoozi yeefuula Kataala atuzanya kiyungwe obufuzi abwagala sina bukulembeze atuzanya kiyungwe obufuzi abwagala era eriisa erimu lizibiriza eddala liraba azanya tepo ekyo njagala Abannayuganda tukirabe kati ekyokuba nti asobola okutwala obuyinza watasobola ekyo kirala naye bwe abukola ki abwagala naye atuzanya kiyungwe era bino byateekwa bituutu ebyekisirusiru n'agattagatta ebyekiyaayi atuzanya kiyungwe soba ekiyungwe okimanyi bulungi naffe atufudde baweewe kati bwe tugwa mu katiba ke naffe tufuuka baweewe mu bwayungwe bwaleeta then tugenda kwesanga tuli mu nnyanga omuyaayi obuyinza abukola ki abwagala naye atya okwaŋŋanga kitaawe atya okwaŋŋanga ankowe Sale kuba Sale ejjambi atambula neezi nga mpagale ziri wano entebe agikuumya agyagala Museveni wagiteera ye agiddako agyagala bubi nnyo ejjambi atambula nampagale ziri bbiri wano emabega kakati ono olw'okuba omutabani akimanyi nti anko entebe agyagala nga taata akitadde alina kuzanya kiyungwe naye fulanga fala nayogera ebitategerekeka kyova olaba ffe tugambe kululinga awutu ekyo bamutwale ku test bakebere obwongo tukkirize nti busaza bulungi naye atuzanya kifala kati ate ffe abategeera era tukiraba era njagala babuusa oyo omuyaaye atuzanya kiyungwe obuyinza abwagala enjawulo weeri engeri gyabufunamu yekyamutawaanya n'ekitaawe ekyamutawaanya engeri gyamupangiramu kubanga Sale akyali mulamu Sale jambi atambula nezi mpagala erudda nerudda entebe agikola ki agyagala ono ng'agitadde kati ate bandiyagadde ate omutabani akole ki atuuleko kati ekibala ekiri awo Museveni kanjira nkyabatwaliriza nkuume ku budde njira atwaliriza obudde so kati Bannayuganda tulina okuba ku high alert
bwayogera teri atali munnamagye ajja kutwala sali si civilian sali si civilian era yali mulayini naye kati bannayuganda tubyogera wano twayogera ebya kuba nti bagenda kweta ekiteeso ekyokulonda president teri nobody tewali yafaayo kalota najjawo nakyogera teri yafaayo kaliraza okulaba bipikapika I mean opposition tulina ekizibu we don't sit to think and plan nze matovu bwendowooza byendowooza nembanga bibakasukira nti abo abaguzi ebyo tebisoboka ekyo kisi kino kati twogedde kati katambi kano katereke kugambye ono fala tuzanya kiyungwe era gye bigenda mu maaso salente bajagala mulayini okugivamu mutabani abafuuse ensonga olwedde amaze okutestingamu n'abalaga nti interest weeri nayefundikira nakola ki nakita naddayo era nga tanayogera statement eno ya civilian twali wano nga tukola video eno bweziti naye nkubuuza nti olowooza Semateeka agamba nti omukulembeze nga taliwo voice yabaawo oba speaker kitulamu naye nkubuuza kwabo gwolaba muhoozi nga asalutingira Jessica Alupo naye nkubuuza olaba muhoozi nga asalutingira Anita Amongo nakubuuza ekibuuzo ekyo genda kwera mu video zo I remember very well gwomulaba nga asalutingira Anita Amongo nga president twali wano omukyala Jessica naye kugamba nti bamulese nga CDF kubanga unali nkuwa kukya commander in chief kitegeeza amaanyi naye gamba gwolaba nga muzeeyi tazuukuse naye nga muhoozi ono nga CDF asalutingira Anita ng'atudde mu ntebe nga take over kati statement yajatudde bwe kugamba nti mpa professors zange ez'ebyobufuzi people might think I'm joking but ekyo nakyogera ate kijja kunyumira nnyo bwoneewo ovunaanyizibwa kati ng'ekintu nondamu n'okikwataganya we nakyogerera wali n'okyeta nakati because we talked about it statement yagikoze eki tabasobola kukwasa civilian buyinza ekimu ku bikubya Anita balowooza nti akuŋŋanya ssente to become a president now this is a signal ne bw'onaabikola teri civilian toyina wodda kati bwe nneera n'embyogera ebyo nemba wakatooki ne kabakubira mu maaso okuba mu temunnatuuka mugamba but what I'm telling you because osoma political barometer esoma ki bano abantu obuyinza babutamidde era babwagala era bo tebakwa mu kafaananyi nga si ba president obanga tebali mu buyinza ngoba bafugibwa kiriyo abaana baabwe bonna babatadde mu magye gano nya abaana basale bonna bali mu magye abamuhoozi omukulu naye ali mu magye bonna bali mu magye woza batraininga gaaki omukazi anaanoba akeera mu nakali mu kusimba bitooko bamwanyi ng'ate anaanoba obaita basiru asimbira mujjawe anaanoba akeera kusimba bitooke so these guys are here kiri eriffe bannayuganda be banyooma ba civilian okwekolamu omulimu ne tukibatamya naye tusobola kibatamya nga tukola bituufu era nga twogera bituufu bye tukkiririzaamu nze nkugamba bituufu igwe oli waddembo binterpretinga bwega naye nkugamba biki bituufu kale message bw'ogikwata eno okola ebituufu tujja kibatamya twalwanizeeko wano campaign ya nepotism akaliro nako ne kabatuuka naye tebagamba ffe tusosola naye twabalagako mu magye kyekiriyo family kyekiriyo kati twajja kushowa wanyonyola byonna kati nga wayategule yagambye kagende ne mu kooti tajja kusoba abayaaye bano so buli munnayuganda akole kyasobola nze nyiza okuba nga nsobola kwogera era oli ajaga nti oyo ayogera bwogezi nyiza okuba nze kyensobola mu nkola eri ey'obulwanyi alina amaanyi asobola okukozesa emikono gye bwe mba sisobola kukozesa emikono gye kujjawo kizibu ekyo nsobola okukozesa olulimi bwe mba sisobola kukozesa ekyo nsobola okukikyawa nekikyayisa n'abalala tutegeraganya naye tuzinga buzinzi mikono okusirika toyogedde tolwanye tokoze ekinowe buli munnayuganda nga oyagala nkyukakyuka baako kyokola mu busobozi bwo nze kino mu busobozi wange kyensobola era kyenkoze nga sitya era oliwo abansanga mukwaganda yeggwe weyita ki obagamba sina kyenayita am just a simple Ugandan ate sitya kufa kubanga era niwe mba nfudde n'abala bajja kufa ne bw'otaazite olumbe lujja kunso I mean okufa sinakyo but
gwe gwanga lyo kikyokoze bagambe nti Abasidi yakola kino ku gwanga oba ozinze buzinzi mikono ozinze ensonga ozirekedde nyina omusomesa nga mutakiriggwajjo yawasanganga temwasomye temwiraguza ensonga muzirekedde lubalatanye yakuza nti ensonga ozirekedde lubalatanye kubanga tugamba lubala embeera naye kakati gwe embira tutaddeko lekedde lubala akoleki atanye so bannayuganda muleme kulowooza nti lubala ajja kuttaanya ffeffe nyi tulakwenyigiramu mu kwogera mu kukola abakatu kibaga nti mu kwogera mu kukola ne mu butakola gusinze tulina okukola kale Salongo bakabo obujja okusembayo obaka obusembayo ebiboozibozi byonna ebiriwo ebyokugobwa ono omukazi director agaboozibozi ga muhoozi tugawa attention kubanga ffe nga opposition ffe nga bannankyukakyuka tetutudde kuwaayo budde kulowooza kikiddako so bo batucreatinga narrative etambulira ku eyo naye kyabuvunaanyizibwa ffe nga opposition ffe nga bannankyukakyuka to create our own narrative ne tugenda nayo tubeere n'agenda ennamu ne bwena basiya esinga naye nga tulina agenda ekikulu kuba na plan tulina ekiddako naye olwaleero kati debate etandise gwogisumuludde tv zonna tuwera kuyita ku Friday Saturday tugikomekeze Tuesday next week ejja kugwera ku barometer next week kati ate tufunewo ekipya yete waliwo nekugamba ululi negamba nti olwokusatu tunagenda okutuuka nga tule ekipya kuba twalyawo ng'omukulu oweri ayanukudde omukulu you remember olwo lwakumeka leero lwakusatu emboozi empya nagamba sandikadde lwakubiri daye akantu ako kagatte njagala bannayuganda bategere matovu yaani nakubalira ebyo negamba kati kitutwala tugala kigala tuyisa ku Lwokuna olwokutaano n'olwomukaaga tubreakinge ku Sunday tukikube ku Monday tufumike Tuesday ku Lwokusatu tufune ekipya kijja gwa Tuesday oba Lwakusatu kubeeri twali mukulu ku yes kati ebya Uganda politics because opposite tuli well organized tetulina agenda gye tugoba narrative yaffe batusetingira omwana kigamba gwaliwo omwana yambuuza ansala enviiri amanye okunga mukulembeze kati kakyakaddako teriyo munene anaafa because n'omunene okufa kikola amawulire bakipamping teriyo munene anaafa kati kitegeeza amwe tukuliyetinga makuliyetinga kati ekyakisaka bagenda kipampinga mwogera ki ku KCCA mwogera ki ku kino but that is rubbish solution yemu kukyusa government yenu naye tugenda gikyusa nga tuli disorganized nga muli kubyayo tuli kubyayo byetuwa we cannot change this government following their narrative. We have to create our own narrative. We must have an agenda. We must have a clear plan. Tutegeraganya naye kati buli batuwa ekibozibozi muwozi yagwe ne tuddamu ekirwana ku ssatu kati kiregeza ki ekyo kali muzaako ki kali ye nga jeno byero yo eriruddawa rubbish. This is rubbish, not rubbish. Opposition might appeal to you. Please create your own narrative and an agenda eyaddala. Okumanya bannayuganda tuli batumbaavu nange mwendi batubako sente za minerals, nobody is talking a word. Ne batubinika emisolo in the name of looking for money. Nenga ziri bazibba. Everyone is mute. But sente bazibba. Ne ekyo kintu kiwalira zino abantu nofuna abekalakasa bave kasanda bave karamoja bave busiya olobabako golodi waabwe ne batafunamu. We are just like this because need you get this kibina kya kabinyo kati abo tebajja bikwate byaba kale bigambo byabwe birungi naye kikulu ekibina ekyo kitono binyuma kuwulira stupid. Temugenda kwenunula bannayuganda nga temutwala bubaka ng'ensonga nga tulinda watusettingira agenda osobola okukyusa gavumenti bagenda okusettinga agenda nga nekidako bakimanyi nibe mugenda okwogera babimanyi neje bikkira kati gwaha bagobye Kisaka omanyi ebbanga ne baplaningidde omugoba era omanyi ani addawo waguwa mugobye
Now what are you discussing? Yego ya mwapoint. Gwa mwapointinga. So, mutuza mbi debate bitana makuru, but because munaye babe bafuniya zi following, babe chi I don't know. Tufitinga. Ekirungi fe wetujja kati tugase kochi. Kale Salongo no bwatyo awomanga akakubo akagenda mufumbire mbufobo embozi yetegwa malojja atenga nabbi ajudde si nabbi oyo akusabira wabula nabbi alabe walambye obufuzi bya Uganda abwatu bwagenze maaso n'okuba nti ensonga azisenge katola mu ekyo ekinakolera ekitakoledde oluwadde mbo kiteeka ebbali njagala okutegeeza ku Alson Painters UG banawaga bagenda maaso okuba nti bakusiigira langi ebizimbe by'okuviira ddala ku kalina n'ebizimbe ebyenkula yonna paka ku rooms 2 oba emu osobola ogenda maaso okuba nti obakubirako ku 0705 19 36 bwetyo nno bwe tulabise agenda maaso n'okuba nti olikinga video eno mbadde ne nabbi Salongo Matuvu mbeere bulungi. Thank you.